dinga chosen our Congratulations, Alien King with the most viral song, Party. Champion Guru. Yeah, you said something, bro. Sir, what did they say? What did he say? Okay. So I'll zoom it in for you to see. And the song of the year, the winner is. Congratulations! champion. So, wanita tena.
ku Serena makajjayo mirundi ngene kawona. Just tunyumya mwojo nya. Guno gwa kusa. Kati waliwo olyo muzungu omulala batula na muzungu guno oli muzungu oli navyo muzungu wali mama navyo muzungu wali kati muluzungu kawumu kuba kongera kati. Yeah, we say, how do we say thank you for this award in English? Please give it up for please clap for me. HiPipo Music Awards 12th edition 2023. Hashtag is Level 1 Project. Wei, oina sente meka matako gwayo bera. Dombo clat. Venga, digo. Estamos ganando. Julio. Kale. Yenda kubeera nga ndi wano mu lwendo w'amazzi twasanze omusajja ayogera oluzungu lwonna. Yes. This is very wonderful. This is very good. I'm doing well. I'm doing so fine. I'm so happy to be here to the HiPipo Music Awards. It's so amazing. And I wonder, last time I was given a word of honor. Oh, yes. So I am here to be honored to be on this occasion. Ladies and gentlemen, how are you doing, my brother? Oh, Sam, don't complain. Now there is a video drop that I saw. Yeah. Where you actually calling out people to come for the awards. Yes. But most importantly, you were saying, alien skin or gamba tocha danger. Why people get up with danger? Ate kati nzize. Nalian skin amanyi nti ndi jjajja Golola champion. Era njagala mugambe nti aliwo tata danger. Nzize omanyi ye naye ajja kati nzize nga ndi stede. Danger yizo okutuuka osaagala temale kuddayo ku Golola Talent Academy. Ate naye saagala ddeyo ku Fango Forest. Leka tutandikirewo naye nga kyakabi nnyo okubeera nga HiPipo evaayo ku respecting talent is not a joking subject, you know that very much. Oh, yes. So giving award to a talent, it is a honor. So we are here to honor, honor the younger talented, to honor them because they have done this to represent our country, to represent our nation, and we thank those abakoze kyamaanyi nnyo okuyimba olulimi Oluganda, bayimbye olulimi Oluganda ne batunda Uganda yaffe, Uganda bagituuze ne batunda ebyobulambuzi. Era kati nze gwola ate omanyi nti si upcoming artist. Nze ndi artist. Era olunaku olwaleero ngenda sooka mbakubemu obuyimba buli obw'Ekiganda. Mwoyo mulondo atala abalonye n'ababi enda muwogo b'oyagalanga sooka okowengoma koona mwawo enda muwogo enda muwogo weezaala abalonye n'ababi mwoyo mulondo b'oyagalanga kukulondola enda muwogo weezaala abalonye n'ababi b'oyagalanga kukulondola ezaala nafiikolyo b'oyagalanga kukulondola ezaala kolola b'oyagalanga kukulondola
it was just a warm up. So Ekijamunda kigenda kujiba kimugira because I'm going to poke it all naked. I'm going to show all these women that I'm a dancer. I'm going to dance and everyone is going to wonder, does this man does not just do boxing but he can dance? I'm that era buli kimunzi zena jo. Nzizene kizina kino kisensu. Ngenda okusina owewunye. Ngenda okuza kwenda kusinzi. Wata kumani tugenda kubera eno jijja mu kikapu ate abasajja baba n'ekikapu balina sente era bagambye embwa y'omusajja eyina ekikapu bwaba erina sente ate oli mulungi nnyo ogaba omukisa gweyongera era kati ezo sente okumanya za mukisa nnyo zivudde kugwa ow'omukisa ne zigenda kati ate oyo ogenda kulaba nga agulamu amata ng'atwalira maama w'abaana ng'ate ne maama w'abaana awa omwana. Emyaka 12 egya HiPipo kitegeeza ki eri music industry generally? Kyetusooka okwebaza HiPipo kubanga ye oba njiyite be bantu abayimiriddewo okubeera nga bagaba awards to appreciate. Emyaka 10 of course ba investinze sente nyingi nnyo zesusuubira nti oba be bajja wano sente bazijjayo naye okwapreciatinga abayimbi okwapreciatinga aba artist is not a joking subject. Era tusaba ne government erabe ku bintu nga bino. Juzi nawulira bagamba deputy speaker agenda kutandika okupromotinga music. Ekintu ekirungi ennyo. So ebibiina nga HiPipo bikoze ekyamaanyi nnyo kubanga bireeta abayimbi okuva mu ggwanga ensi ez'enjawulo Africa, Abanigeria bajja wano, aba South Africa, Abanyarwanda, era ffe tubeebaza nnyo okusigala n'ogwo omutima to invest in talent, okuwa talent era tuzze wano to honor them, to honor the artist. Nakasembayo bayimbi ki abasatu abasinga okukwata omulabiro omwaka guno, the top 3 stars 2023? Abayimbi abasinze okunkwata omulabiro guno ngenda kubalabira wano olunaku olwaleero naye nga ndowooza akabula kano kankutte nnyo omulabiro ngenda kakubuulira naye nga abayimbi bonna bakoze bulungi, abayimbi bonna balaze challenge. Buli muyimbi akulaze nti wakabi waliwo abatukuba mu covid awo tugamba naye ate abayimbi bwe baavawo baze basusumula zi hit owulira bawulira ni skin owulira ba champion gudo owulira ate batto z'abazaala bano era nange njagala ate njagala batto n'abayimbi bonna mbakubiraga tomanyeyo niraga eryagamba we clean sing we clean dance lekomulaga lesson lekomulaga man lekomulaga matubide wikido kati bwe nkugamba ti siri upcoming artist omanya omusajja omutanzania namugamba nze gwazanyiddeko ne mutabani wa Walusimbi ne mugamba Mandongo nja kukuba ojja kutuuka mu lawundi ey'okusatu otandike era olwatuuka mu lawundi ey'okusatu n'atandika olwamala okumuka n'agamba huyo golola muganga sana alikuja hapa kupiga huyo muganga lakini atayenda atafute waganga yeti akuja apigane na golola lakini golola sio mchezo. Leo tumekuja hapa kufly na HiPipo. HiPipo tuko pamoja. Mungu mwema sana. Odako kubani. Kati nziramu okuba ekisiikirize kubanga buli kwekuba buli muntu aweddeyo kati ngenda kutandika kuyimba kubanga nalya ne skin nawulidda kuddewo ekibiina fango kundi ekyo kati abayimbi bonna bagenze mu politics. Kati ngenda kukomawo okutandika baragamba bengome ngana mbakube bandi era kati ne mu kifo kya kugulawo bandi kubanga entertainment industry ereme kugenda ate byenda kusobola okugenda mu politics todda. Mzee yagamba wacha hiyo wacha wewe nani huyu anazorea nani yo kandiye awa dinga chosen awa Soko babira. I know
Ibra.